الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعد. Tukwaniriza muganda waffe atulaba tusaba Allah tabaraka wa taala ffenna atuwe ebirungi ebiri mu lunaku olwaleero olunaku olw'ejjuma abaddu Allah tubakuutira okulaba nti nno mugenda ku mizikiti mukeereyo era mufube okulaba nti mwenyagira ku mpeera ezo oba olyawo Allah ze yateekerateekera baddu abanaakeera mu mizikiti banaasinziira okulaba nti nno abawa empeera z'oyo omuntu yennyini asaddaase ekisolo ekimanyikiddwa nga eky'eŋŋamiya. Twebaza Allah tabaraka wa taala ku lw'ebirungi by'atukoledde, obulamu bw'atuwadde, abaana b'atuwadde, obusobozi bonna bw'atuwadde okulaba nti tubeezaawo famire zaffe mu mbeera esinga okuba nti nnungi. Baganda bange abali eyo nga nsinzidduka ebyo Allah tabaraka wa taala ni'amillahi Allah zaatuwadde, ebyengera bya Allah tabaraka wa taala ebingi Allah tabaraka wa taala byatuwadde. Tuzze okwogera ku kigambo ekimanyikiddwa nga ashukuru. Ashukuru kigambo kitegeeza mu Luganda okwebaza, ate nga mu lulimi lwaffe Oluwarabu abasinga lumusomye obulungi bali mutanaakuba nti musoma. Huwa al-i'tiraafu, kwe kubeera nti omuddu wa Allah akonfeesinga, alina acknowledgement eyo, akakasizza nti Allah amuwadde ekyengera. Al-i'tiraafu bini'amillahi, nga Allah tabaraka wa taala ku kyengera kyamuwadde akakasizza, ng'okwokakasa okwo kulina ebirundi ebiri: ad-daakhili, okukakasa okw'omunda, wal khariji, n'okukakasa okw'owabweru. Allah amaze okuba nti namuwa ekyengera mu mutima n'amanya nti sikya tegabadde magezi ge awalan, n'akitegeera nti tegabadde magezi ge, ate thaniyan n'ategeera nti nno kituuse ku mutima gwe, kwegamba ali attached ku ekyo Allah kyamuwadde, n'asanyuka mu nsanyuka, n'alaga nti nno ate fil khariji, wakati w'ekyo wabweru waakyo yeebaza Allah. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala, okwebaza kuno Allah yakwogerako, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakwogerako. Allah tabaraka wa taala mu Qur'an ng'agamba omubaka Musa alaihi salatu wassalam, yagamba nti nno wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Bannange omwebaza Allah tabaraka wa taala, ayogera eri qawm omulembe gwe abagamba nti omwebaza Allah tabaraka wa taala la azidannakum, Allah agenda kuba nti naabongera. Ate ayange ewunzika agamba nti wala in kafartum, ate we munaabeera nti nno munjeemera temugondedde mateeka ga Allah, inna adhabi la shadid, ebiwonyobonyo bya Allah wallahi bizito. Naye ku mulyango gwaffe guno ogwa shukuru njagala tutambulire ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti man la yashkuru nnas, omuddu wa Allah yenna gwe yateeka kuno ku nsi, man la yashkuru nnas la yashkuru Allah, omuddu wa Allah gwe yateeka kuno ku nsi nga amuwadde ebyengera, ng'ebyengera bya Allah byamuwadde, sababu y'okuba nti naabifunye alina gw'ayisirizzaako okuba nti naabifuna. Ebyengera Allah byamugonnomoddeko ng'akimanya omuntu oyo nti alina gw'abiyisirizzaako okulaba nti naabifuna, n'atamwebaza, n'atafuna busobozi bumwebaza. Omuddu wa Allah yakujja mu kyalo, omuddu wa Allah yakujja mu village ng'otooba n'obulamu, tolina kiddako, olw'okuba yalina ka office ke yali akoleramu mu kibuga, olw'okuba yalina akaduuka ke yali akoleramu mu kibuga, olw'okuba yali ayina w'atudde, naga nti fulani muganda wange Muhammad, muganda wange Aisha, muganda wange Sulaiman, kamujjukire, nakubira akasimu n'ojja. N'otamwebaza, Allah n'akukulaakulanya, n'okola naye ebbanga ne liyitawo eddene, ne muwangala mwenna ng'akubeerereddewo, n'otafaayo kuba nti n'omwebaza. La yashkurullah, omuddu wa Allah akola ekintu ekifaanaganako bwe kityo tasobola kwebaza Allah jalla jalaaluhu. Nti omutima ogusinga okuba nti mubi gwe gw'omuddu atasiima kimukoleddwako. Abaddu ba Allah tusiimenga, abaddu ba Allah kyovula omubaka Muhammad akikkaatiza naga nti atasobodde kukola ekyo, kwebaza amuyambyeko nga Allah gw'ayisirizzaako, n'amugamba shukran lak, neyanziza nsiimye, weebale, n'omuyisirizaako bulungi olw'okuba omusiima. La yashkurullah, tolinza kwebaza yakutonda Allah.
abaddu ba Allah basinga tulina engombe egamba nti abantu nabavaako naye bw'ogamba nti abantu bavaako n'okifuula jeno obeera mukyamu. If you generalize that issue n'ogamba nti abantu nabavaako babi, abantu babi, olimba lwa nsonga mu bantu mulimu abalungi, mulimu abantu abasinzidde okulaba nti nno oli w'oli lwakuba Allah yayisiriza mu bo naye n'otabeebaza. Abaddu ba Allah bangi tulina businesses, tulina emirimu mingi gye tukola, tulina abakozi be tukozesa, naye nga tutulanko wansi awo okubaga nti ku myaka gye tukoledde 3, 4, 5 barakallahu fikum, webale nakyenkulengeddemu, webale kukwata biseera, webale kukwata budde, webale kumbeererawo. Ebigambo bino tubijja ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti omuddu wa Allah man sanaa lakum ma'rufan, oyo yenna kukoledde ekintu nga kirungi, fakafiuhu, mwebaze oba omusiime. Era afundikira agamba nti bw'oba tolina kyakumwebaza nakyo, tolinayo hadiya, tolinayo kirabo ky'olinza kumuwa, kitegeeza ekirabo kikulu, muddu wa Allah osobola omuwa ekirabo era kikkirizibwa mu Busiraamu. N'ogamba nti ku ky'obadde onkolera. Abasomesa ku masomero abatera okuwa abazadde ku masomero batera okujja ku visitation days ne basasula abasomesa zino ssente, n'agamba nti webale kukuuma mwana wange nga wampisa, kikkirizibwa bulungi. Naye agamba nti watu ina kyomuwa, fad'u lahu, fad'u lishakhs alladhi, omuddu wa Allah oyo yakwera nti nakubeererawo mu mbeera eyo, musabire edduwa mu maaso g'owekitiibwa Allah, ojja kuba weebazizza. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala bangi tukirabanga ekitono, naye okwebaza twakijja mu bulamu bwaffe. Nkugamba abantu betukozesa, abaddu ba Allah abamu atuwadde abantu nga balungi. Omuddu wa Allah owangadde naye mu bizinesi ye takufutyanga, omuddu wa Allah owangadde naye mu bizinesi ye abadde akukolera. Mubimu kubiraga nti nno omwebaza kwe kumwongera omusaala. Obadde watandika bizinesi mwagitandika mu kyeyiiya, mwagitandika etambula mpola mpola, ngera omusaala abaddu ba Allah gw'obasasula guli wansiko, guli 3,000, guli 25,000. Naye wayise emyaka 7 abajulizi n'obujulizi we buli nti bizinesi ekituufu egaziye, nti bizinesi ekituufu Allah agiteddemu baraka, naye obalemezza ku 2,000 obalemezza ku 15,000. Ishkuruhum, beera nga obasiima beebaze otya, zidhum, bongere ku ssente ezo zibateekeddwa nti nno rawatib, salary waabwe bafuna omwezi, rawatibu shahriya, bongeremu kasente, ojja kuba obalaga nti neebazizza. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala bangi musuddeyo gwa naggamba, mulina abasomesa abalungi abasomesezza Obusiraamu okulaba nti nno mubutegeera, naye temubeebazizza kimala. Ate wa maadhalika n'abasomesa bennyini oluusi enniya zaabwe bambi zifa nnyo n'akulembeza kye bagenda kumuwa, ekyo kikyamu. Omusomesa alina kukulembeza da'awa nga kyekisoose, wabula zino zijjenga nsa eri bano bazze okuba nti nno agasa na ilmu, bamusiime. Nga bwe tusiima abantu bonna, siima basheekhe abakusomesa. Nga bw'osiima omuddu wa Allah yenna ng'akusanyusizza ku mukolo, n'ayimba akayimba k'osinga okwagala, n'ayimba akayimba k'owulira nti bakakuba osituka mu ntebe, ntera okugenda ku mikolo ye n'embiraba nga abaddu ba Allah akyamuse, n'akwata akakadde k'ensimbi n'akawa omuyimbi, n'akwata akakadde k'ensimbi n'akawa omuzinyi w'amazina, amusanyusizza ku mutima. Abaddu ba Allah abatusanyusizza mu ddiini tubakoledde ki? Tusiime abaddu ba Allah bonna. Olinza okuba oli awo nga tolina kyakusiima nakyo, mathalan embeera yo si nnungi, fad'u li hadha shakhs, sabira omuddu wa Allah oyo akoze ekyo. Mu kusiima ebyengera mulimu fadailu nnyingi, mulimu emigaso mingi. Wafihi hifdhu ni'am au hifdhu ni'ma alladhi an'ama Allahu bik, mulimu okunyweza ekyengera ekyo Allah tabaraka wa taala kye yakuwa nakyo, Allah akikunywereza. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala bangi nnyo tulaze nti nno nasiira, twerabidde, tulaze muno twerabira abatubeererawo. Wayise emyaka gy'oyiseemu, omuddu wa Allah yakuleeta mu kibuga muno, obeeko ky'ofuuka, obeeko ky'obeera, ate Allah n'akugonnomolako ibaada eyo, n'oba nti nno omulimu gw'okoze gwonna gwe yakuleeta okukola gusomose, guyiseemu, oluusi n'akasente oyingiza kangi okusinziira ku ke wali oyingiza. Fanasiita alladhi a'taaka haadha, ne weerabira oyo yakuteeka mu position eyo
okuba nti nno ofuuka kyoli notamukubirako ekigambo kino olabanga ekitono omufumba ali eyo ng'omaze emyaka 67 abaddu ba Allah bangi basaba Allah ya Allah mpa obufumbo ya Allah mpa saddi baganda baffe bangi boogereza abakyala babagoba bakyala bangi boogereza abaami bangi boogereza abakyala okuba nti babawasa mu khitba baboogereza wallahi tebafunanga babaagala olw'ensonga oluusi abakyala ze balina ku mitima maybe bwamulengera bwaki agamba nze sagala bampi bwamulengera bwati agamba sagala baavu bwamulengera bwati agamba sagala baddugavu sagala mumpi sagala muddugavu sagala ki gwe Allah wakwana lumu noyogereza lumu Allah nakuwa omukyala gwoza kya bulijjo webaze Allah ogamba alhamdulillahi rabbil alamin naye twasookedde kukwebaza abantu wano njagadde olwansonga Allah tabaraka wa taala twagambye nti huwa al-i'tirafu ad-dakhili wal-khariji bi ni'amillahi taala kwebaza Allah nokakasa nti nowereddwa ekyengera ng'okwebaza okwo kulimu okw'omunda otegedde amakulu g'okuba nti n'ekyengera Allah kikuwadde wal kharijiyya n'okukakasa nti bakuwadde ekyengera n'olaga nti webazizza n'ekikolwa. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala bangi sikyatteeka nti nno omukyala gw'olina buli omu amulina omulimu gw'olina waliwo omuddu wa Allah akeera ekiro n'asaba Allah amuga ya Allah wompa akalimu kano ya Allah wompa akalimu kano ng'amusabye namukwano gwange bambi n'essuubi lyamuweddemu nayogeddeko naye recently yambita nanga nti nsabye kino ya Allah ne Allah ndaba tampa nsabidde ebbanga ddene era ne mugumya ne mugamba nti Allah agezesaawo abasinga okuba nti bamutya sigala ng'osaba never lose hope kubanga yatusira ku seriŋŋamba erigamba oba bandoga nga nsabye ebbanga nga nsituse ekiro nga nsomye Qur'ani nga nkoze kino na kino ye wallahi tebanyanukula ya Allah namukola ki natukana okungamba wa na'udhu billahi nti takakasa oba Allah tabaraka wa taala yanukula ne mugamba ekyo kyoyogedde kikyamu kubanga singa ngezaako okukulaga ni'amillahi Allah zaakuwadde wakati mu mbeera gy'olimu gyola nti yannaku nenkunokolera ebyengera Allah byakkoledde ojja kakasa nti Allah tabaraka wa taala ayanukula. Qissa gyemumanyi obulungi ya Musa alayhi salatu wassalam. Musa amaliriza okuba nti nayamba abaana bana babiri abannabbi eyali ali ewaka nga takyalaba takyalina maanyi abatuma bajje banywese ensolo ze dombakomawo mangu eyali abasuubira obudde obuyitidde obw'ekikerezi kolo bakomawo ng'obudde bukyalaba nababuuza ate bawala bange leero nga mukedde nnyo nga temuluddeyo nga bulijjo bwemutera kukola ne bamugamba nti tusanze omusajja abadde wa kiwago tusanze omusajja abadde w'amaanyi n'atuyambako mu kunywesa ensolo zaffe kubanga zaali za kitaabwe. Taata yasanyuka nnyo mu mutima nga takirabangako mu mulembe ogwo okulaba nti waliwo omusajja alina ekisa. Ffe tuli mu mulembe ng'omuntu okuyamba ng'oli mukyala alina kumala kwebakako. Tuli mu mulembe nga abaana bali ku internship abasinga abajja okufuna emirimu bamala bakozesa okubawa emirimu mu kirengeddeko nze naliko mu ssomero naye ng'oli bambi agamba nti ago okuwa wano omulimu mala kwebakako okuwa wano omulimu osomese mala kwebakako. Leero ate gwe omulenzi olina kutambula butambuzi tewabeerawo gezi. Kati baddu ba Allah Musa alayhi salatu wassalam amala okuyamba abakyala bano abawala bana babiri badde baloopa eri kitaabwe nti waliwo omusajja abadde wa kiwago yatuyambyeko okuyambisa okugyawo ekiyinja ekinene ensolo zinywa amazzi tuveewo mu time nga bali abasajja tebanakola ki kuba nti nno batuluyisa kubanga bo amala okunywesa ensolo zaabwe bali bazzaako ekirinja. Allah tabaraka wa taala mu Qur'an nalaga nti nno obubaka buno omusajja ono addayo atuma bawalabe omu ku bba amugamba nti ddayo ompitire omusajja oyo mwebaze ddayo ompitire omusajja ono akitegeera. Qalat naddayo n'amugamba nti taata akuyita liyajiziyaka min ajr liyajiziyaka ajra ma saqaita lana akuddiza empeera y'omulimu guno omulungi gw'okoze tulinawo ekyokuyiga. Buli muntu wakola ekirungi asaanye okuba nti nno omusasula kirungi mu kumulaga nti wesiimi byakoze eki byakuwadde. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala mbadde mbagamba nti waliwo omuddu wa Allah ng'asaba omulimu gw'olina agusabidde emyaka bba Allah tannagumuwa. Bw'oba ogulina webaze Allah. Waliwo asabye abaana Allah tannaba kuba nti nabamuwa
Tulowooza nti kyatteeka okubeera nti nno ku myaka 4 g'oliko olina amaka ge wazimba g'osulamu. Abaddu ba Allah bangi basaba, bakyasaba, Allah akyabagezesa. Naye gwe tolina budde bugamba alhamdulillah. Tosala swala kubanga esswala oba okusalako ng'omusiramu mu muzikiti ye swala kye kisooka okulaga nti nno oli serious era Allah omwebaza kubanga osaala yakikakatako ate ozze osaale regardless of the riches you have. Allah akuwadde emmotoka ezimalayo, Allah akuwadde obufumbo obulungi, Allah akuwadde omulimu, Allah akuwadde position gye walinga osabirira, Allah n'agikutuusaako. Bannange twebaze Allah. Kyovola yatugamba nti wa qalilun min ibadi yashkur. Batono nnyo mu baddu ba Allah banneebaza wakati mbyemba wadde because they keep on forgetting. Beerabira balaga nti beerabidde, beerabize, balaga nti kya bulijjo ate ensi emala kubakwatamu. Kyovola omuddu wa Allah asobola nga talina ssente naye nga alina empisa, asobola nga mwavu nga alina eggonjebwa nga buli mwamuyisa bulungi naye olunaku Allah lwamuwadde kasente natandika okutulinnyako. Ate kati waliyo omuddu wa Allah omanyi kati biri mu phases oba stages. Waliyo omuddu wa Allah nga Allah takwatanga kakadde ka nsimbi nga Allah lwakamuwadde, Allahu akbar, agenda kutabuka tagenda na kujjukira ni yakamuwa. Ate waliyo omuddu wa Allah ng'obukadde 5 mu nsawo kiri nnomu. Ate waliyo omuddu wa Allah nga ye emitwalo 15 gimukyankalanya n'ava ku Allah. Abaddu ba Allah buli kyofuna kyonna ebbanga lyekimala nga kizze mu nsawo yo, sigala nga weebaza Allah tabaraka wa taala yakutonda. Sigala nga omuwanjagira omulage nti gwe byonna omulage. Abaddu ba Allah balungi, Allahu tabaraka wa taala mu kitabo kye ekitukuvu Qur'anul Kareem ayati ennyingi ezogera ku kwebaza n'ezimu yafundikiranga yeewuunya abaddu ba Allah n'agamba nti wa qalilun min ibadi yashkur. Batono mu baddu ba Allah banneebaza. Awala n'agamba walakinna akthara nnasi la yashkurun. Bino byonna bibawadde, bino byonna bimagomoddeko, bibagonnomoddeko, mbawadde emirimu gye bali batalina, mbawadde obufumbo obulungi, abasinga babuwangaddemu. Ate abasinga tuyira challenge tuggwamu mangu essuubi. Omuddu wa Allah oluusi okutuwa byagenda okumanya nti naatuwa, oluusi atulindiikiriza alabe oba tuggwamu amaanyi. Kyovola mu Qur'an yatukakasaako nti nno ajja kubanga atugezesa ne challenges nnyingi mu bulamu. Allah ajja kutugezesa n'ebigezo bingi mu bulamu. Kyovolaba oluusi okutuuka ku ebyo Allah byagenda okutuwa ayagala yeetegereza ani asinga okuba nti nagumiikiriza. Bwe kaba nga wali osose ku ggaali maanyi ga kifuba oba kaccenja, waliwo olusozi oluusi lwotuuka okulwambuka. Nze mu covid navuganga eggaali niwe oba odda saidi zeeyo ku Ntebe road, saidi za Najjanankumbi awo wonna wanyuma awo ojjokkirira Kibuye ojjokkirira n'olina wootuuka awo nga anaatera okuba nti naggwako waliwo akasozi kyakwetaagisa nga ove ku ggaali eyo osooke ogisindike. Oluusi bwe kikusanga oli munafu ogamba lwaki ate neeyongerayo. Abaddu ba Allah basinga oli mu bufumbo bwakutama, olina ebyengera bingi byakutama, neerindako okuba nti noopondooka. Allah alina answers ku byonna byakuyisaamu ebiseera ebisinga. Gwe kasita banga yakikubiriza mu Qur'ani ukikole, sigala ng'okinywerereddeko. Abaddu ba Allah okwebaza kubeerenga ku bulamu bwaffe. Ng'abaddu ba Allah yetwebaza ebirala byonna, tusooke twebaza abantu. Sooka weebaza oyo yakuyita mu kyalo. Sooka weebaza oyo yakuyita mu kyalo nga teri akujjukira. Sooka weebaza oyo yakuwa omulimu wakati mu bulamu nga teri agaba mulimu. Emirimu si myangu gya kufuna, mbagambye ennaku zino bw'obeera mukyala kati okuwa omulimu kizibu nnyo. At least 50% bamala kuba nti babakozesa wallahi okubawa emirimu. Kizibu nnyo okusanga omukyala nga intellectual mulungi afaanana bulungi ng'omulimu yagufuna lwampapulazi bamala mwebakako. Allah aba yagukuwa nga tebamala kukwebakako. Lwaki togamba alhamdulillah? Lwaki teweebaza oyo yakuwa omulimu n'omugamba nti nkusabidde maaso ga Allah n'omweyisirizaako bulungi n'osigala ng'oli w'amazima toli mukumpanya gy'ali, kijja kuba kimala okulaga nti nno oli musiimu n'ebyo Allah tabaraka wa taala byakuwa. Abaddu ba Allah tabaraka wa taala ate Allah tukiyige. Kyova olaba tulina emikolo ng'egya aqiiqa mu Busiraamu. Omwana omuzadde emikolo egya aqiiqa mu Busiraamu, omwana omuzadde Allah mukuwadde omukolo ogwo gukole. Lwaki? Mulimu okusimisa Allah. Ate n'ensonga endala mulimu ridha Allah akusiima ebbanga ly'omala
ng'omwebazizza. Allah akuwadde ekyengera kyakuwadde n'omusiima noga alhamdulillahi rabbil alamin, n'otulako wansi noga alhamdulillahi rabbil alamin. Bannaffe bali balina eŋŋombe egamba nti Mukama si kyakusaba nkwebaza bwebaza, si kirungi kuba ffe tusigala tusaba Allah hatta yatiyana al-yaqin, okutuusa lwe tufa ne tuva mu obulamu obw'ensi. Naye okwebaza Allah kibeerenga paramount ku bulamu. Alhamdulillah, dhikiri eyo tugivangako. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha. Nebaza Allah yampa ekyengera eky'obusiraamu. Wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Walirungamya otya nga Allah takuwadde bulungamu? Allah tabaraka wa taala agamba mbaka Muhammad kwa n'obusiraamu kyengera kyobola nkyogerako, n'obusiraamu kyengera. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitaawe Abdullah yali musiraamu, weewaawo mbaka Muhammad yakyagalanga nnyo nga mmaliriza, yayagala nnyo kitaawe musiraamu. Naye Allah amugamba nti innaka la tahdi man ahbabta, tosobola kulungamya oyo gw'oyagala. Pulira, mwagala nnyo naye kamukakasiramuke kantekewo embeera asiramuke. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah yekka yalungamya oyo gw'ayagadde. Gw'olina ekyengera ky'obusiraamu tokyeyagaliddeemu, toli musiimu ku kyo, singa oliwa twali kujjewa mu dduwa Allah. So nga mmaliriza ebigambo byange bannange okwebaza, man la yashkuru nnaasi, atebazizza bantu bamuyambyeko bamukoledde mulimu mulungi, la yashkuru Allah, Allah tasobola kuba nti amwebaza, talina mutima ogwo, in other words gusobola kwebaza ya Mutonda. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. سوى الله وقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.